Guy Fraser. Siwe ekibulala. Mwaba biito. Kati siza sikiro bakabaka baba biito. Eyo bio ete bakaba biito. Nengeze zako kwekura omuntu nene jako nene fula amanya. Nene kyusa amanya. Era nje mu bantu. Obusuuti mbujjemu. Eyo namba leti ngeze ko pajamu. Naye era mwagalira. Oh goodness me. Mumanyi lwaki kabaka asobola okuyita abantu bamugoberera. Tetubaako n'amaanyi amalala. Oluddamu tugagala. Okay, Opa. Yo. Obulamu bugamba ki? Ndi steady. Kiri bitya muganda wange. Twagenze olaba akavidiyo akamu akatambula nga kalaga muganda waffe Jamie Kalisha tali bulungi. Ekyo okusookera ddala okunoonya ng'ali ne mu ka-t-shirt ko kaliko Opa Fambo. Kitegeeza kyaliwo nnyo. Embeera ya Jamie Kalisha eri etya? Jamie Kalisha kyali wange nnyo era tubeera ffenna ebiseera ebisinga. N'ekyenyiza ogamba bannayuganda mu industry yaffe buli asobodde bambi alwane nnyo tulabe nga tufuna Jamie Kalisha tumuyambeko kuba ekituufu kiri nti he is not fine. Etali fine alabika obulwadde buli bwe yali afunye bugenda budda. Bwazeemu. So buli omu gyali tetukoze kino omunno oba mbeera yakulabisa naye nga kyetuyinza okukola kyokka tukakubagezezaako tukkira abantu abamu ku masimu abaakabi mu indasitule okulaba nga tumuyambako nendaba buli omu nga buli lwentuuseeko abasinga buli omu yeesibye bwannagamba. So n'olw'ensonga eyo nsazeewo okole public awareness. Yamani buli omu abeere ng'akimanyi kuba Jamie Kalisha alina bwe yatuukidde awo ng'alina gy'atambuliddeyo n'akoma nga bamukubye ebyaddala bamukubyemu. Kati nga bw'omanyi obulwadde nti oba bwa mutwe oba ki asobola okukola kyonna kyonna ky'akoze n'afuna obuzibu. Muganda waffe it is such a big a great talent tumwetaaga so mbadde tali fine. Yes, tumubeere mubeerezi. Saagala kwogera mu yakola bwati kubanga kulabisa nnyo. Ekituufu kiri nti Jamie is not fine. Ffenna tulabe buli asobodde. Mumanyi lwaki kabaka asobola okuyita abantu bamugoberera. Tetubaako n'amaanyi amalala. Oluddamu tugagala. Yazane mwana. Banange bakubira omulanga ono muyimbi wange anyimbira bulungi bamuyita Jamie Kalisha. Naye tulaba embeera gy'alimu bambisinda anje mu bantu obusuuti mbujjemu nakuyita mama namba leti ngeze ko pajamu. Naye era mwagalira n'amala n'alukwata olusi n'aluyizaayiza yajja wano. Mumanyi lwaki kabaka asobola okuyita abantu bamugoberera. Tetubaako n'amaanyi amalala. Oluddamu tugagala. Fundikira isudde mu ttooyi bambi tusaba mu muyambi. Tusaba buyambi nga muzadde kubanga nengeze zako kwekura omuntu nekati nenekyusa amanya era nje obusuuti mbujjemu ngezeko atambula n'agenda naye era mwagalira batandise n'omukuba kubazze ng'alina wano bamukubye ku mutwe. Mumanyi lwaki kabaka asobola okuyita kitegeeza gy'atambulira eyo tetubaako n'amaanyi amalala. Oluddamu tugagala. Baffe twamumanyidde kati ajja abaako kyakutte n'omugamba kyo kirekeewo tutamuyisa bubi naye abalala batandise omukuba. Nengeze zako kwekura omuntu nenefula nenekyusa amanya era nje ayambadde bubi ajjidde mu kapale nga kaddugala nga kampikasaati konna kayulika. naye era mwagalira azze n'emwanyi kubazze ng'alina wano mumanyi lwaki kabaka asobola okuyita abantu bamugoberera. Tetubaako n'amaanyi amalala. Oluddamu tugagala. Tebamumanyi nga ffe kuba ffe twamumanyidde kati ajja abaako kyakutte n'omugamba kyo kirekeewo tutamuyisa bubi naye abalala batandise omukuba. akwata bukwasi kyasanze akwata bukwasi kyasanze. ayambala atya era embeera abeera mwetya kutusugira ekifaananyi. ayambadde bubi ajjidde mu kapale nga kaddugala nga kampikanu kakoma wano ng'akasaati konna kayulika tekategeereke ali mu mbeera mbi. Nange mumanyi lwaki kabaka asobola okuyita abantu bamugoberera. Tetubaako n'amaanyi amalala. Oluddamu tugagala. embeera gy'alimu si nnungi. nenjogerako ko n'abantu abamu abamuli polisi abamu nga ba MP abamu bayimbi kintu ekyo kya bbeeyi nenkyandastandinga nti bateekamu ali nga nabo tebalina bulungi ssente naye nkuba essimu omukulu omu nemubuuza nemuga
agamba ensonga lweti Mumanyi lwaki kabaka asobola okujja ne waliwo obuyambi bwako n'amaanyi amala ujja obujjanga bulina okuyamba jjami wano siwe yebuuza obuyambi butuukira wa butuuka tebutuuka yabufuna ati saayagala nnyo birondoola nnyo nga bamanyi ebintu byaffe mu Uganda saagala birondoola nnyo kubiyingiramu nnyo kumanya oba waataniwaataniwaati nesooka nembirekawo nenzija wano mbakyali bange wano era wotusanze wano ne tukigaayamu ne bambuuza wakubye ku ssimu ne mbagana nakubye ku ssimu so what about now mbadde simanyi bulungi nnyo kiriwo era wotusangidde nga tubadde tugezaako byegaayagaayamu naye nga information gye twagala okugambira ddala abantu jami yeetaaga yenna amusanga eyo n'amulaba tamutuitinga mu mbeera gyamusanzeemu bano mu mbeera bambi baba akunyizizaako y'omu kutafalina kunyiziza ne bwe kitaba kya music tukiteeka ebbali is a fellow human being nga bwe naasanga omulalu ng'anoonya ekyokulya neŋŋamba simumanyi naye kamuwa ekyokulya akoleki yeyongereyo mumanyi lwaki kabaka asobola okujja abantu bamugoberera tetubaako n'amaanyi amala ujja tetugaagala siwe ekibulala tasaana treatment kitegeeza nti twemanyi ng'abemikwano however ku nsonga gy'emikale kyeyongerezaako okwogerako n'abantu abamu ab'obuvunaanyizibwa besijja kudisclosinga wano nga bamu bagamba n'okuwamba waliwo obuyambi bwe bafuna bwa gy'emikale kyobuvaawa buva e Bulaaya namami waffe benakubeerako kkomu ku mukulu mu music industry yaffe nenjogerako n'abantu abamu neprosi abamu nga ba MP abamu bayimbi bannaffe naye nga bamu bagamba bamuyambakoko fezi yasooka ekintu ekyo kya bbeeyi obusuuti mbujje mu mbeera ng'eyo jami yeetaaga kyo biviiramu kuba bwe yalwala ogwasooka ekifaananyi ekyajja ng'alabagamba awulira kati mu nsaawa yemu tebagamba nti byazzeemu yeetaaga kyo kuwonera ddala nze kyembadde ndowooza sobola kudisclosinga mbeera nnyingi mbeera nene negezezaako okwekola omuntu era be balina results obusuuti mbujjeemu ngezeko nze mbadde naye era mwagalira saagala kwogera abantu ate nga nakyo kiba kyetagisa sirina kyekikulu mumanyi lwaki kabaka asobola okujja abantu bamugoberera tetubaako n'amaanyi amala ujja tetugaagala twandibadde tugezaako ne tulaba bwe tutandikira paati waluliya kirimu bwomu papa mesaki negezezaako okwekola omuntu nendafula amanyi nenekyusa amanyi era obusuuti mbujjeemu nebatugaa tetwagala kutusonera naye era mwagalira kominite yaffe yabumu nekyo kyo kyatususeeko naffe kyageza mumanyi lwaki kabaka asobola okujja abantu bamugoberera tetubaako n'amaanyi amala ujja tetugaagala kati papa mesaki yalina information esinga ku ekyo kozi ne mami Sophie Gombi oyo naye kati papa mesaki yalina information esinga ku ekyo kozi ne mami Sophie Gombi oyo naye naalinako information information kuba nali nayogerako naye nimukubira essimu ng'omuntu neyogerako naye ne ku WhatsApp si kirungi kuba disclosinga naye era singa kyakkola kuba obulungi bwa muganda wange singa ekyaitime basitukiremu basitukiremu banguyiremu okusitukiramu basitukiramu naye kirabika waliwo obunafunafu siwe ekibulala nayinza ali mu mirijale nga yambadde ebiddugala okumalako enneema neweresa obuyinza neweresa biki wenna atawanyizibwa amagini emirimu gyagaana ekyeyo kikalubye saako oyagala genda kubeera ng'okuba kyeyo wabula nga viza eganye ebintu byo byesibye tewali kitambula kigenda mu maaso. Kankwanjulire Haji Mukisa Karim omusomi w'edduwa Nakinku agenda okusumulula byonna ebikusibye akuggyeko ebyo ebizimu ebijinni ebikulemeseza okubeera ng'ate otuuka woolina okubeera ng'otuuka
kyatuuka mukubire ku namba y'essimu eri 07789291 era ng'osobola okubira ng'omufuna ne mukutu gwo gwa WhatsApp. Haji Mukisa Karim, omusomi w'edduwa atagenda kubeera ng'akuyiwa. Tiddawo ng'alina gy'atambuliddeyo n'akoma ngo bamukubye. Ebyaddala? Bamukubyemu kati nga bw'omanyi obulwadde nti oba bwa mutwe oba ki, asobola okukola kyonna kyonna ky'akoze n'afuna obuzibu. Muganda waffe, it is such a big a great talent tumwetaaga. So mbadde nteesa yenna yenna alabika video kano. Mu mbeera yonna gy'osobola omuyambamu, omuyambe Jamie Culture.